era tugweddemu amaanyi bwebanga minisitule ya Kibogwe okutuuka ku ekyo bwe baali batuyita nga bayita Abachina bayita abasuubuzi ebibiina byaffe byonna twakkiriziganya waliwo gurupu emu gye baba batutugatta nayo olw'ensonga nti enkwata yayo ey'ensonga ffe tulabanga ey'ekigu ky'eddalu ekulemberwa Mwami Kabanda John ne tubategeeza bulungi era ebbaluwa ze tulina ekyamazima teziriiko New Generation Kabanda bwe bamala otukakasa nti bakkiriza tebajja kumuyita baafulumya ebbaluwa endala gye baatukwese tugirabye naye naye nga n'okusayininga sinsayini naye nga minisitule yemu yegifulumya bw'otossa kitiibwa mu bannannyini mulimu n'otossa kitiibwa mu bantu abafirimu abasuubuzi Abachina abazze omuntu omu n'akutwala okulowooza nti nno yanaakiikirira abasuubuzi obukulembeze bwo nga permanent secretary buba bunyoomebwa nnyo n'olwekyo twagala kusaba minisitule ezuukuke ekizibu kino kyagirema emyaka okukola trade order ate tekola ensobi okulabika nti newe tujjidde tutereeze edda mu katemba waabwe ffe tugamba buli lwe banayitanga Kabanda wa New Generation ffe lukiiko tetujja dubeeramu alina eddembe okumwagala nga bwe bamwagala olw'ensonga zaabwe ze beemanyidde naye ffe ng'abasuubuzi wansi na wonna tetujja kukolagana na muntu ayisa mu bantu abakulu amaaso abato amaaso ebitongole amaaso naye nga ffenna ng'ebibiina ebyabasuubuzi abalala sooka weebuuze turaisinze point of order eri permanent secretary nga tumugamba singa ebadde bbomu nga ngirabye wansiiwe tawuliriza kigambo kyonna agambye fuluma era ne tufuluma kati afunyeemu ki n'olwekyo twagala kusaba minisitule ezuukuke otulo twerimu tulaga nti ne permanent secretary mirimu gwe gya Kibogwe nnyo sense of judgment eyiye ennafu nnyo eno minisitule obwa sensitive bwayo tagisobola